Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwekwaffe Kabannamusoke ow'ennabalanga obukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Olunaku olwaleero nkuleetedde ekika eky'ab'ensuma obadde okimanyi wakiwulirako tokiwulirangako oba gwe weddira nsuma naye nga tomanyi bikwatako kikaakyo etuula akalira mbikutuuseeko munnange olunaku olwaleero. Munnange ekika ky'ab'ensuma akabbiro k'ab'ensuma ye kasulubbana akatono kati nno munnange katungwa ku luti nga nkejje nako kabeera mu nnyanja eyo kasulubbana akatono ke kabbiro k'ab'ensuma ate nga munnange omukulu w'ekika ye Kibondwe Ebuvuma omukulu w'ekika ky'ab'ensuma ye Kibondwe Ebuvuma ate nga omubala gw'ab'ensuma guvuga bwe guti Kibondwe yeddira nsuma Kibondwe atambula owulidde ogwo nno gwe mubala gw'ab'ensuma. Siikuluiseeyo ab'ensuma ssebo balina emirimu gye bakola mu Bwakabaka bwa Buganda. Mulamba ow'omu Kitagobwa ye muggazi omukulu aggala enzigi za Kabaka. Mulamba ow'omu Kitagobwa ye muggazi omukulu aggala enzigi za Kabaka. Tebakoma okwo, Luboyera ow'e Busaayi yamyuka Ssaabawaali w'essenero lya Kabaka. Luboyera ow'e Busaayi yamyuka Ssaabawaali w'essenero lya Kabaka. Obadde ebyo bimanyi munnange, ebyo bye bisaamusaamu bye nsobodde okutuusaako ku kika ky'ab'ensuma. Ninda mu kitundu ekinaddako nga nkuwa amannya agatuumwa abaana ab'obuwala ko n'ab'obulenzi mu kika eky'ensuma. Ayi Katonda okuuma Namulondo.